zinajja masimu nazikolamu organization. Sina kawumbi, sina milioni 5, sina milioni 10. Naye manya amaanyi gange gigali. Yes. Amaanyi gange wegali kati mumuli bazadde ekirabo kyose okuwa abaana bo kusoma. Mulekera kino ebintu byawa najja bitunda. Niwo malo soma. Nze maze emyaka 8 namala 2014. Nzitu wali mulimu gwe nali nkozeko ne bampa mwaka mulamba. Naye ebitabo byange nabizza bbali nenzira mu kuyiriba. Waliwo nabuuziza mbo ine emyaka emeka. Nina 34. Bannange omukulu ona ayina emyaka 34. Waliwo nabadde bakwepikira onkoze bubi. Okola kyabakulu abakazi. Abakozi sibetaaga. Nsaazi no kati sibetaaga muntu mukulu. Mukadde bamukadde nga banze toyagala banzira. Wakowa banzira. Nti nonya capital. Uli nali nonya capital wa masimu nasi kyanonya. Okay. Njagala nkole. I believe to work. I don't believe in begging. Yes. Sikiriza mu kusaba. Zine emikono. Isobo okuyiriba. Oyina amagulu. N'obwongo. Oyina omutwe. Obwongo bwe businga obukulu. Chova no mukamira ddewa ndatinda bose. Obwongo bwe businga obukulu. Kakati omuntu ali eyo omulonzi wo naye ayagala okutegeera. Enjeru obeera kitundu ki? Njeru mbeera namwezi. Okay. Waliwo ekitundu kyayita ku mukaaga. Tubeera kukubaawo. Mama wange asabira mu church St. Apollo. Okay. Enakibizi. Okay. Abalonzi anti basuubize wabasuubiza naye ddamu basuubiza. Abalonzi kyembasuubiza abenjeru. We munnonda sigenda bavaamu. Yes. Nja kuba waggulu awundi. Sijja basuubiza nti no ngenda kukola oluguuto. Ekyo si buvunaanyizibwa bwa MP. Sigenda bagamba nti no ngenda basomeseza abaana bammwe bonna. Si buvunaanyizibwa bwa MP. Netuso kwataganira wamu. Netukwataganira wamu ebisinga bibeera solved. Omuganda agamba agali awamu yegalume ennyama. Ekyo kyenzikiririzaamu. Kati DF Democratic Front eryetya ku ground gyova abantu bajaniriza bwaki okusinza ku botambudde ne bolaba abantu tebalina bibiina. Babadde awo batyo. Kati wobanga waliwo ekibiina ekyokubazza mu line basobola kifollowinga. Naye tekyagala badisappointinga basuubiza. Abantu baba balonda ne baba disappointinga. Kakati honorable nakano kawumbire ddala lumu. Mu bibiina ebiri mu ggwanga lwaki olonda DF Democratic Alliance? Ebibiina bingi mu ggwanga. Kati kankyogereko bwenti. Obadde okimanyi ba MP abali disabled. Tubadde tubalonda nga naye tetumanyi babalonda batya. Bw'oya babalangiridde bulangirizi. Ne structure zibeerayo ku byalo. Balina okukola awareness. Balina okumanyisa omuntu wa bulijjo. Kati nze mbadde mu bbanga lyonna nisibaddeko mu association yonna mu kyalo abantu abali disabled. Webasangayo ng'ogamba oyo ye MP waffe naye abanejeeri abantu abalema nga tebalonda. Kitegeera. Si kirungi. Muntu muteerondera. Nze kaŋŋambe omulema yamanye ennaku ye. Yes. Naye omutegeerera ne mulondamu abantu abatinitini balonda. Sikiririzaamu ne ba youth bano si buli youth alonda. Ate olina okuba mu bibiina baki tebakikola nga nkino ne bagamba MP wa bulijjo ye balonde. Youth n'agamba MP wange kamwerondere. Ekyo awareness neetaaga. Okay. Kale ndooza mumuwulidde guminsiriza Philip MP Njeru Municipality. Lwanga Jimmy Bucha owalampa mwera bagwita batya? Mwera manyi. Dero Philip agenda kujja mu parliament. Ekirala DF erese Philip Chembade singo kwagala. Sijja kwogera ko opponent wange. Nze mwogere njagala kukola ebyenjawulo byanjawulo. Opponent setaaga nnyo na tobetaaga na kumuwuliza oba gyali oba taliyo toyagala kumanya. Asagala mwogerako.
Okay. Ajja kwogera ebyo. Kuba omwogera kate gwe oba omutunda. Wabula bannange. Philipu ndoza abantu b'enjeru kati yogera ebyalo by'otwala. Njeru. Aha. Wakisi. Nyenga. Ebyalo bingi biri 57. Na Kibizi waliyo Namwezi. Neche na Kibizi. Tewachi. Wachi jasinga okuwankula. Neche na Kibizi. Fene tuli ambizi. Balo tibe mutali ambizi. Tuli bakustayo nnyo na ono bakustayo tebali ambizi. Embizi bajigana. Embizi nungi kubajirya ndako nefunako capital. Sijinako buzibu n'amatafari n'okutunda amatooke n'amanda. Byonna babikola. Batunda masimu mwana muri mu kwesta kozenga walo ka sente. Zoe manya waliwo sente tewali ngana kola. Tewali mulimu gw'otakoze. Buli mulimu ogukoze. Mbulira gw'oyagala gwe. Anti engeri gy'oli enjeru kumpi n'ennyanja mbadde ngenda kubuuza n'okuvuba wavuba. Okuvuba wavuba. Ndamu ne baŋŋamba naye bayinza okukanyugayo. Nyanja ne bakibakirako baŋŋamba abavubi baŋŋamba. Waliwo omuvubi yaŋŋamba entero yaŋŋamba bakuteekayo. Totegana. Bafuniremu ennuuni nnyingi. Bannange leero ogenda kunzisanseko bweyagadde kunsesa kati obuvunaanyizibwa bakuwadde obwa disabled wano mu DF ogenda kubutambuza otya obuvunaanyizibwa besides kubajjukira ogenda kubeera MP besides nze kambagambe mu bintu byonna bisinga kukola advert kyentegeeza awareness byebinga obulango kamera kyemutegeeza olina okulanga awareness okumanyisa kati gyeri omuntu atamanyi nti no liri eddwaliro ligaba amakerenda naye waba tomutegeezezza tasobola kumanya kyekisinga obukulu ate okubeera ignorant si kizibu nekibi olina okuba informed olina okuwuliriza radio olabe TV osoma amawulire oba tosobodde kusoma amawulire ojja kuwuliriza radio oba tosobodde kuwuliriza radio olabe TV ebyo ebintu wobiwulirize ebisatu ebyo social media si buli ntino buli omu asobola data si buli omu asobola smartphone naye wowuliriza radio omanya information womanya omuntu tasobola kukwata offside teri kitongole kinajja kigamba ffe twagalayo emitwalo ogamba otyo omuntu oyagalayo emitwalo 5 bakulabirira omwana omwaka mulamba gwokiraba tekisoboka kati senga omuntu abeera obulango obwo n'awuliriza n'abeera ng'amanyikiddwa ategedde information kimuyamba obutabbibwa abantu babbiddwa kati nze ekitongole kyange nze tekisasuza muntu yenna omuntu woba olina omwana afaanana nganze wondaba webati abantu balina ebigambo biboogera nze sijja byogera nze kambyogere mu luzungu babayita ba draft ba little people abangereza we babayita abantu abafaanana nganze kati stock kyeyo twagala abantu abali below 5 years below 5 years bwaki omwana oyo omufuna ne mufunira essomero mu community eyo waali ajja soma okuva nursery paka P7 naye tukola memorandum of understanding memorandum of understanding yetegeeza agreement n'omuzadde omuzadde waki tuteesa naye tuteesa enkuba weetonya omusana wegwaka omwana alina okugenda okusoma tomuleka mu nnyumba omwana wakomawo n'akaaba enkuba bayisa bino omusana no kyentegeeza enkuba weetonya ku makya omuzadde agamba yeeganya okugyayo omwana we genda okukola ate nga keetonyeka gwake kati enkuba yine tusanze naye tubadde tulina okujja mu miti tubadde tulina okujja omukolo kati lwaki nkyogera ekyo mbibaddemu kati gyeri abazadde abatazisobola kati abazadde abasajja badduka obuvunaanyizibwa wazaala omwana yagamba azadde ekintuntu naye ekyo ogwo abazadde mukisa nze kati olyagamba nti azadde ekintu nze kati nina omukisa omunene nze omukisa gwenna kati amasimu genkubibwa tegankubibwangako abaali bankyawa abaali bankola bonna bakomyewo ne ba girlfriend abedda bazaala ku mwana edda oba tonna bakuzaala mwana naye ali Germany mwana wange ali Germany muwala mulenzi ebyobulamu bubuuzo manyi waki mbuuza njagala muntu ali eyo ategee nti honorable si wakuyisibwa mu maaso alina muwala we oba alina mutabani we nina mwana ayina omwana ndowooza mutegedde tayaguddwa bamuwala oba mulenzi naye nina omukazi
oyina omukazi nedda abantu abakoze bubi nnyo nezaayo wa okukamera abadde agambye bw'abadde akwepikidde bw'abadde akwagadde mama male anti ayinayo omwana ate nawe ogambye oyinayo omwana musobola okugattaganya ebyo bimanyi ate ati onaamugjawo ebifumbo bye mbadde ŋŋamba buli omu asigale ku leeni ye zayo dibye nabo olweza ambadde ŋŋamba ebyobufumbo bino saagala kubigendamu kuleeta nnyo bantu okukuwana omwana w'omuntu omusajja akusange mu kampeyini akuwujja oli akuyiweko omusulo agambe gwaza osigulya abantu buli omu asigale mu leeni naye omukazi wange tayimu erituuka ojjamulaba ku nomination omukazi omujja mulaba ajja kujja amiina bane tulina honorable waffe owanjeru municipality nze manager wangambye wabunzigyeko onsuubiza akamotoka ongambye mbogenda kumpi akamotoka koogere gwe okaŋŋambye wano ŋŋambye bwe nzija twogenda kumpa akamotoka noŋŋamba $10,000 wetuwangula ajja kufuna ekirabo akize wetuwangula ajja kufuna ekirabo nowaba tetuwangudde ajja kufuna ekirabo ate nkyabagamba ki siibula tugende nabatulaba bannange ab'enjeru enjeru esangibwa mu buyukwe district nsaba kalulu kammwe ku democratic front oyo sokoleke oyo buyukwe north oyo buyukwe north ya kakati njala bategeeza mwenna leero tubadde ne swearing in tubadde abakulembeze babadde balayira betwerondera e Masaka njagala okwebaza abantu badde nnyo tekyali kwebaka tekyali kutuula buli omu constituency ye naye njagala obajjukiza nti for now tulina ba MPs baffe bakyali bana mu constituencies ez'enjawulo tulina Juliet Kakandi owa Masaka City oyo naye tukola naye ali kakiiko k'abakyala tumwaniriza tumanyi mukazi mukozi era muweereza tulina Dr. Abedi Bwanika oyo wakimanya kabonera tumwaniriza mukozi mulungi oyo ali ku finance tulina mukulu Kakembo Mbwate Kamasaalongo owa Ntebe municipality oyo yakulira ensonga za internal affairs zezebweru anti bali zensonga zebweru foreign affairs ye mbaka go tulina ne president waffe omubwati omulonde ow'ekitiibwa Mpuuga ate nga naye mubaka wa parliament owannyendo Mukungwe be baabana njagala okukoowola abantu bano wammanga nkoowola aba NRM bampadde bwa publicity ndina omukulu Honorable Kasibante owa Lubaga North tukola mu office emu njagala okutegeeza era nga nkunga yes olyose noleta fundraising naye ensonga abadde njebwalamye olw'ensonga nkyabanja ssente zange ez'ekisanja kino era twasona muda nabawa emitwalo gyange 10 kuba nali mu gurupu 10 kakati buli kisanja banaddamu bwe tuddamu ne tugamba nti ate buli kisanja tulina okuddamu ate tusonde buli kisanja tusonde ye nze embuuza essente za iPod zaalagawa bubadde tuwulira nti babawa $1,000,000 meka obuwumbi 5 nezigwamu bannanga abantu bannuupu mulekerawo okubba abantu n'okufera abantu Kyagulanyi ofunye ssente okuva mu diaspora chapter era kati mwagala kubba bakulembeze nga mubategeeza basonda ssente za campaign njagala babuuza ssente zo abantu ze basonda buli kaseera neziva mu iPod ze mutalaga abantu budget yaabwe essente ezo zikola ki musooke mulaga abantu budget bane mugenda kutandika okwetamya abantu ebibiina ebyobufuzi ebivuganya gavumenti nga abantu babayita bafere because toso akungamba nti ofuna ssente za iPod olina chapter ya gundi ate na tetwalina muda gwe tewasonda nesonda nga ndi mu nuupu era ntunula mu kamera nga mbategeeza nti 10 lyange ndyagala Newton onzijukira bulungi nakuwa Newton ngenda kukuwaabira
Newton ngenda kuwa na kuwa sente zange za muda Newton leta sente zange era muntu batusondese sente nga mutusubiza Uganda empya nga mutusubiza eryato lizija nga mutusubiza nga tuloza mwina abazungu olonga simanyi nti mwina Nicholas omufere ndo zamana mutegedo Netherlands ngaze simanyi ko bayinayo yekka naye nga lwaki ne saabazo muddamu gamba abantu okusonda sente kikafuwe tetugenda kukkiriza mubba abantu kuba muba muvumaga yaffe kinuma nti fena tuli opposition kitegeeza nti nno fena bagenda tuyita bayaayi fena baganda gamba nti ne bano bayaaye olwokuba bali bakola ebyekiyaayi ekyanavudde president wa Nuupu olina engeri gy'oyogeramu Kyagulanyi nali neewaza okuddamu okwogera ku linnya lyo njagala njogere ku kino lekeraawo okulimba abantu ate nali neewaza okuddamu okwogera ku linnya ly'obubi because oli mukulembeze I respect you naye waliwo ebigambo by'oyogera ne binzijako owajja Kyagulanyi omusajja omukulu ali ku ddala okubeera president w'ekibiina gwe nakwata akalulu kange ne nkakuwa bannange obulobofu obwereere n'olyoka ogamba mbu Mpuuga sime wawulidde deputy president w'omu Buganda mbu yagambye mu Mpuuga bamuwadde biliyoni simanyi 3 NRM mbu batambuze omukolo gw'e Masaka. Are you stupid? Mukulu gundi, are you stupid? Muleetenge ebintu bwino enaku zino bamwogera ebintu abantu balowooza nti propaganda kubanga mwamanyiiza abantu okwogera ebitakwatagana. Buli kaseera mubeera mu propaganda. Ow'ekitiibwa Mpuuga babategeezezza oba babagambye Secretary General waffe ow'ekitiibwa Mike Mabikke nti twakozesa $6,000,000. $6,000,000 nga tuzeesonzi okuva mu mikwano gyaffe. Njagala okwebaza bammemba ba Nuupu ba MPs baffe abali mu Nuupu baddayihaadi ba Mpuuga b'ekitiibwa Mpuuga nti mwebali tusondera ku ssente. NUP yokka twagifunamu obukadde 67 kubanga ngenda n'empulya nga boogera ddala boogera nnyo statement eyo katuddemu statement z'ekikulu kuba kati bampadde obukulembeze banzigyeko bampadde obukulembeze simanyi kubanga oba naabutambuza bulungi kubanga kakati ebigambo kati nina biwumbawumba nga mbyogera. Mukulu Kyagulanyi n'ab'ebibiina by'ebyobufuzi ebirala tuzze kubalwanyisa mulina ki muba pulezidenti b'eggwanga lino kuba mwaligambye tubalwana nga mulina kimukola ki kyemulina naye okutwaliza wamu temulinaawo kyemulina kyetubajjako. Nze kyennandisabye ng'ow'ekitiibwa Mpuuga bwaleese oba bwatukulembedde mu bino nno mu lugendo lwe tulimu ogamba nti nno twegattire wamu ng'ebibiina by'ebyobufuzi ebivuganya gavumenti tusobole okuba n'eddoboozi eri era nasanyuse nnyo PFF bwe yeegasse ne NT lwakuba nti ate NT ne PFF namwe munaatusaasira mwabeera wano emyaka 40 kuba mwenna mwali ba FDC temulina kye mwakola wano twabawa obululu bwaffe emyaka 40 twalonda Besigye nze ndi mukazi mukulu natandika okulonda nga I have 18 years nkironze mukazi wattu nonze n'emirundi era akalulu kange kannuma nnyo nakasondera ssente mudamuda twalondanga ba Besigye nga teri kusonda ssente naye akati ku luno musonde ssente za campaign bane nga Newton ojja kumpa ssente zange Newton ojja kuzisesema eza nakatu zikojja zireeta kakati bategeeza nti munete tulina kye tubajjako. Nawulidde Waiswa Mufumbiro spokesman w'ekibiina kya NUP ng'ogamba mbunno wabadde ogamba statement ki n'ogamba mbu Owekitiibwa Mpuuga yayita abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mbu tebajja. Baatuyamba obutajja bannange mwalyoka ne mutajja kubanga ku Namundi w'omuntu gwe mwalaba abantu bo bakujja mwaligambibwa abantu bazze kulwammwe naye njagala okwebaza omusajja alina solida mu bwongo n'okwagala okw'ekika ekyenjawulo gwe bayita Muhammad Nsereko. Weebale nnyo omukulembeze, weebale nnyo kumanya ky'oyagala, weebale nnyo kulinnyira mu Wakitiibwa Mpuuga musaayi, weebale nnyo kuswaza batajja kubanga baali bamanyi nti ku bantu bonna tewaliwo agenda kujja. N'olwekyo mmwe abatajja twabawonera ddala naye era mwebake mulowooze mwesootinge nti obudde buno bwakwegatta. Bannayuganda tubawe anseegi gye babadde banoonya. Bannayuganda baagala nkyukakyuka muveemu obutabeera serious. Bannayuganda baagala nkyukakyuka. Tubadde n'abantu bali babaddewo emyaka 2 Kyagulanyi tubaddewo emyaka 5 kuvuma Bwakabaka kutyoboola bantu. Enjigiriza eriwo kati mu makereziya ne mu makanisa yakyuseemu yakubuulira abantu kweddaabulula. Nange wano gwe mulaba
okuddamu okuboogerako asinze gwe bawadde office anti neddabude kati ndi mukulembeze iyi bwakise eddabula bampadde office oyagala nkolese bubi office yange bangobe bagambye batya kyeza banaatera okungoba nga baka mugenda kungoberawo era banne eno kino ekibiina kigenda kungoba ku makya kigenda era wuli mukama wange wuye mukama wange agenda muli bakungoba ye bannange Kawempe South twakomawa kati bandi njagala okwebaza mwenna abazze mwenna mukama abayambe ababeererewo tugende tutambuze ekibiina kya DF nga bwe nabagamba mu DF nze sina mpisa kangezegezeeko bane munsabire kubanga bayinza okumpumuza nga tebakanonda waliwo ekya kyemumbuuza ndoza ne bulijjera mundaba mbeera byange nendoza leero vibe sibira